nga kabinja akapya akalwanyisa obulabbayi katongozebwa olunaku lw'eggulo. Omukulembeze w'eggwanga yataddewo ennamba etasasulirwa abantu kwe bayinza okukubeera ne bawaaba emisango gyabwe. Essimu tembadde wala n'enjibakira era amapeesa n'enganyiga. 0800202500. And here we go. Thank you for calling the Anti-Corruption Unit of State House. Omwami ankutte aganye okunneeyanjulira wabula n'asaba mubuulire ensonga ennumya emmeeme. Mulopedde omusirikale w'okuluguudo andiddeko enguzi. Can I lodge a complaint of a traffic officer who tried to take bribe from me? Yes, please. Mbagirawo ambuulidde ekyokukola b'okusobola okukwata omusirikale ono kyokka nga nange bwe musojja ebibuuzo okubula okumutuuyanya. And if possible, if you can take like the pictures or any video, any audio, you can have it to help us in more investigation. So can I be assured of security? Because you know these guys they have guns. Ono twawukanye tukkaanyizza nti nze nteeketeeka olunaku kwe nnaaweera omusirikale ekyoja mimiro kye yansabye nga bo baliko we bakengera oluvannyuma bamuvumbagatire yamwalula esiriire. Kino kikakasizza nti ddala omukulu yabadde tasiika binyomo abalabba yayagala kubagolola ttumba wabula ng'enteekateeka ye yaleeseewo ebibuuzo ntoko. Abalwanyisa obuli bw'enguzi nga bayita mu bibiina binnakyewa bavuddemu omwasi nga bagamba nti akabinja kano tekeetaagisa. Ekyokusooka ekitongole kino tugenda kutonenako ssente zaffe. Ate emabegako katono tubadde tugamba nti ebitongole gavumenti yagala kugatta ebitongole ejjewo duplication ejjewo ebitongole badde bikola emirimu nga gifaanagana. Kati tutaddeko kino ekitongole kigenda kukola omulimu gwe gumu IGG, DPP, ICID gye babadde bakola. Julius Mukunda nga yakulira ekitongole ki Civil Society Budget Advocacy Group agamba nti bw'ayisayisizza amaaso mu ssemateeka wa kuno talabye wakabinja akakulemberwa Lieutenant Kano Edith Nakalema we kanajja buyinza buluma singa kabaako omulabbayi gwe kakutte. Sinalabakolako etteeka lyonna erigenda kuwagira ekitongole kino nti kigenda kunoonyereza ku buli bw'enguzi. Kitegeeza nti ne bwe nga bafunyeeko emisango egy'obuli bw'enguzi either bajja kugitwala mu poliisi oba bagitwale wa IGG. Julius Kapwepwe nga ye wa Uganda Debt Network agamba nti ekinaamuzza akamwenyu ku matama kwe kulaba nga akabinja kano kasookedde ku mivuyo gy'obuli bw'enguzi egyeyoleka mirimu gy'okuzimba amabibiro n'enguudo. So the guys that have been involved in that kind of heavyweight mischief to the extent that we can recover those resources, then the Nakalema unit will certainly have added value to in the struggles against corruption. Waswalule nga yaliko omumyuka wa Kalisooliso wa gavumenti okuva mu 1989 okutuusa mu 2021 asekeredde enteekateeka y'omukulu nti kubanga bano bagenda kuba mu lutalo lw'ani asinga munne n'ebitongole ebirala ebirwanyisa enguzi. Kakati eno office jagguddewo ng'ate eri wansi wa president yennyini. Olina okwebuuza ekibuuzo ekisooka nti ani mukulu? Katugambe nti IGG alina obuyinza obubwe buli mu tteeka. Ono ataddewo office eri political. Kakati ani awa munne instruction? Lule akakasa bulungi nti akabinja kano ku bantu abamu ng'abanene mu gavumenti kajja kwefuula nga kiiso kya mbuzi ekirekerera omusi ne kitunuulira omubaazi bo babatalizenga olunwe balusonge mu batono. Bapolitician ayinza kugamba nti ono mubisi saagala mukwatako kankwate ku ono. Eyo nayo problem ejja kuba tulaba nga bwe ŋŋambye nti abantu abamu ba ministers ba cabinet ne nga babba. Kimanyiddwa okubanga ssente baazizaayo abalala babavunaana mu makooti ag'ebweru n'ag'omunda mu ggwanga naye nga bakyali ba members ba cabinet.
awadde n'amagezi nti abavaayo okulonkoma bannaabwe nabo batwalirwe nga abateeberezebwa okutuusa bwe kimanyibwa oba nga baawaaba tebaasooka kumumma ku munyago. Mwami Museveni ku luno yategeezezza nti baakumeggana okuluma balume ng'ebyobugagga by'abali ez'omuwi w'omusolo biboyebwa. Wabula kino nakyo tekirina tteeka we yakisimbulizza kyokka ng'abakulu batutegeezezza nti etteeka lino liri mu kkubo. I know that the Directorate of Ethics and Integrity is in the final stages of developing the law that will allow civil forfeiture and confiscation. So once this law has passed, then it will be a very big tool towards depriving criminals and their associates of the proceeds of their crime. The current system is a bit difficult because without a conviction, then you cannot confiscate the assets. Sidin Asubo nga yakulira ekitongole kya gavumenti ekirondoola ensimbi abantu n'ebitongole ze balina ki Financial Intelligence Authority ategeezezza nti akabinja akapya tekazze kulwanyisa baliwo kubanga nabo emisango gye bakozeeko bw'ogibala n'ow'emmindi asena. Solomon Kaweesa, NTV Akawungeezi.